twagala tukoleko tuwe ya Kisaasi twagibateerayoko mabega kaawo whereby some people were asking questions ezigamba nti plot ye Kyanja kati erimu sente mmeka, Kisaasi erimu sente mmeka. Yinza okubagamba nti it all depends on location y'ekintu oba wa olabye, kuba kati areas zino ziri so expensive baziseera okamala obukamazi, kuba kati kino kyafuuka nga kibuga. Area zino Gaba Road, areas Kololo, ezo area zonna ebbeeyi yaazo okugamba zonda lubulalu. Waliwo omuntu yakola comment awo n'agamba in fact a plot of land in Uganda ng'eri Kololo esinga ebbeeyi ne plot eri mu nsi z'ewabweru. Ekyo ekintu ekyo in most cases oyinza okwesanga plots ezimu kituufu, naye kye mulina okumanya nti development engeri gyegenda etambulamu kati waliwo regulation ya regulation tugambe waliwo gavumenti tesobola kubeera ng'erina obuyinza tugambe okuregulatinga price y'ekintu ng'olina okutunda wano sente bweziti, naye ate ebweru ojja kwesanga waliwo factors nyingi nnyo ezisobola okubeera nga tosobola buvi eri gwe n'ogamba wano njagalawo sente bweziti. Okusinziira ennyumba wali ogiguze, okusinziira omusolo gw'ogenda okuwa, okusinziira market prevailinga, ojja kugenda okwesanga nga ku site emu kwe batunda ennyumba kuliko ennyumba eziwerera ddala nga price era olaba kugamba nti tugambe ekibuga nga ekibuga ekyo ennyumba ezirimu prices zaazo lwate zaawukana nnyo. Kuba ogenda bugenzi wali ku site ng'ogamba njagala kugula nnyumba mu kitundu kino, ennyumba eyo mu kitundu kino erimu sente, n'olabako ennyumba ez'enjawulo mu bitundu ebyo nga almost zirimu sente zezimu. That is katwogera ku bweru. Kati bw'ojja wane Uganda omuntu asobola okugula owantu miliyoni 4, katwogera nga ku Gaba Road ebitundu ebyo bikyamu, Gaba Road, Kisaasi, Ntinda, Kololo, n'agamba aguze plot miliyoni 5 oba miliyoni 6 ng'agiguze ku ssaawa 4, naye ku ssaawa 5 bwe wajja agyagala n'amugamba nze njagala miliyoni 7, ye ng'agamba nze miliyoni 4 oba miliyoni 3 ze njagala ng'amagoba oba miliyoni 2. Kati waliwo prices nti omuntu ojja kuva eri ogambe nti prices zino gavumenti eziyingiramu, gavumenti eyingira mu kintu nga oli atunda ttaka lye. Oba oguzeewo 4 n'otundawo 7, oba oguzeewo 4 n'otundawo 8, gwe kennyini gw'oditamininga price y'ekintu kyo. Naye tekuliiko na kubiidinga. Kuba ennyumba ezimu ez'ebweru oyinza okuteeka nga ngambe nti waliwo site kwe batundira amayumba ne mujja ne mubiidinga ennyumba paka last bidder oba highest bidder bw'atwala. Kyakujuza tuli mu Kyanja tugenda kutandika kuyingira akati Kisaasi nti n'abeera ng'atwala ennyumba eyo wano Munnayuganda akugamba nti nzaawo wadde naguzeewo miliyoni 4 njagalawo miliyoni 8. Kuzina ez'owansi tugambe mu bitundu ebitannakulaakulana oli waddembe okugula plot miliyoni 10 ku ssaawa 4 n'agamba ku ssaawa 5 nze njagala miliyoni 15 ng'ayongeddemu 50%. Oguze 10 oyagala 15, ye ng'agamba oba ogulagula oba togulalekayo. Ate era ne waviirayo ddala oli agamba olaba ennyumba ng'ezo kati bwe ziri well arranged apartments ezo nti oli n'avaayo n'agamba nti nze ngulawo. Kyobola business omuntu gy'asobola okugaggawaliramu ne bagamba oyo sente azifunye atya. Emu ku zo ya real estates. Kuba oli agula ekintu
n'agamba esente zenjagalamu. Wabula bw'oba oyingira bizinesi eyo olina ogiyingira ng'okimanyi nti ate toyina njala. Bw'obeera n'enjala ate ekkuba enjala etya. Ojja genda ogambe nti nguzeewo wantu, nguzeewo miliyoni 10 era sente zange kanziteeko munzanyise. Ogenda ogwe ku kizibu. Ekizibu ekyo nga bw'okigwako ogamba nti kale bampe 10 oba bampe 9 kale ne bwensala emu naye nzijewo ekizibu kino. Kati olina okuyingira bizinesi eyo ng'ogiyingira ng'olina excess money z'ogamba nti nze okuggyako ng'ompadde zino zenjagala ploti yange sigijjaawo. Tutandise okuyingira Kisaasi. Olwaleero tuli mu Kisaasi. So real estate bwetu bwebeera. So omuntu yenna ayingira real estate ng'alina sente ze, those are the people who become very very rich. N'abeera nga mugagga muzibu. Kuba yagula ekintu n'agamba nkiguze miliyoni 4 oba miliyoni 5 n'agamba njagala miliyoni 9. Ayagala jagule atayagala alekeyo. Wabira kati bana abatandika oli najja n'agula ploti miliyoni 2 n'agamba ploti njiguze miliyoni 2 nze njagala miliyoni 3 yina asirika. Kati kitegeeza omuntu ajja okugula ploti eyo ojja kugimuwanga akuwadde sente zo weetaaga oba sente zowulira nga oyitako. Sigamba nti oli akuwa sente okusinziira ekizibu ky'oyina. Buli bw'otunda ploti okusinziira ekizibu ky'oyina tofunamu. Naye buli bw'otunda ploti okusinziira nga bw'oyagala sente ofunemu nga topapa ate oba ofunamu nnyo ezo plots oba mataka g'obeera oguze. Eno Kisaasi, tuli mu Kisaasi kaakati. So omuntu yenna ajja mu bizinesi eya real estate olina okubeera ng'ogamba njiyingiramu na excess money zenninawo, sina sente zenninawo ntino zino zenninawo. Ate bw'obeera nazo mpozi nga tojja kugwa ku kizibu. In most cases abantu ajja kugamba, osobola okusanga omuntu n'agamba nti owayika ploti ako kankatunde kuba abaana badda ku ssomero. Kati osooka n'ogamba bw'okatunda abaana badda ku ssomero kati ttaamu endala ogenda kutunda ki? Oba tolina ky'ogenda kutunda. So olina okubeera ngu totunda ploti because omuntu adda ku ssomero, simanyi ngenda kukola mbaga ya muwala wange, oba tojja kufunamu. Olina okubeera ng'oyingira real estate ng'omanyi sente excess zenteekamu ezitannuma ezitagenda kuntunza kintu kyange ku nnyondo zenkozesa. Awo real estate ebejja kunnyumira bulungi nnyo. Kisaasi tumubuddemu, tugenda kubeera nga tuyingira Ntinda. So okuddamu eyabuuza ploti zeno za sente mmeka zidipendinga. Ploti zino zolaba zino ku kkubo ziri so expensive, za bbeeyi nnyo 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 nnyo. Nti ku kkubo wano bayinza okugamba nti oli ayagalawo 1.5 billion. Naye ng'emabega neighbor we nga ye atunda miliyoni 6 oba miliyoni 5. Katwogera mu Ntinda nti ploti y'oku main yo yagenda wala bagiseera, era bw'obeera ne ka ploti ko ku main jjukira osobola okubeera ploti ku main nga tolina kyotaddemu, oli najja n'agamba njagala gipangisa oba njagala kupirawo bulooka yakuteekawo washington, n'obeera nga gwe tolina kyotaddemu wadde, naye oli najja n'agipangisa n'otandika okubeera ng'ofuna monthly income buli mwezi ng'ofuna sente naye nga tolina kyewali otaddewo. So zino ploti ez'oku main zino baziseera nnyo nnyo nnyo. Nti otunda 1.5 naye nga neighbor emabega yali mu miliyoni 7. Bwe bibeera ebitundu ebitali nnyo by'amaanyi tebabiseera, omuntu ayinza okuba nga ploti ey'oku kkubo agitunda miliyoni 10 nga ye zaatunda
nga gwe mabega amuddiridde nga ploti yo ogitunda miliyoni 4 nga mukwataganye bwe muti ne lwakuba ono akwata ku luguudo akwata ku main so ne price yaabwe ebeera waggulu nnyo nnyo. Tuyingidde Ntinda bwati bwafaanana mukyalimu obuyumba obukaddekadde naye bagenda babugyamu mpolampola era Ntinda ali so expensive. Ploti ze Ntinda baziseera okukamala obukamazi zeefaananyirizaako n'ezegaba road Kansanga Kabalagala Nsambya Bunga Soya wonna batundawo ebbeeyi yaawo kugamba yo ya waggulu nnyo. Ojja okusanga ploti ku main bagambye nti oyagala $2 million. Miliyoni emu kati nezo n'okwogera mu ze Uganda babeera balabanga abakubyewo ennyo akugambira mu dollars. Sembeera bwetyo bweri omuntu ali mu mataka e Uganda bafunamu abantu abali mu mamotoka abatunda amamotoka bafunamu bizinesi yonna osobola okufunamu naye bizinesi yonna giyingire nga togiyingidde olwa ssente z'owulira nti zijja kubeera ng'osobola ozijjamu bw'oba ofunye ekizibu. Buli muntu ayingirira bizinesi nga amanyi nti agiyingidde ne ssente ezo ez'ekizibu oba ezimumalira ekizibu akakkana bizinesi egudde. Kuba kibeera kitegeeza nti bw'ofuna ekizibu ekyo zonna olina okuzijjamu nobeera nga bizinesi egwa. Era nabagamba olwe tubeera tukola katuwa labanga bizinesi ze bakola. Kati waliwo ng'omwami wano ono ali mu kutunda bikadde. Abantu ennaku zino agenda n'afuna amayumba ng'ago bano bansenguka najja n'agula ennyumba nnamba ebintu ebirimu byonna n'atunda bikadde. Ate era nabyo bifuna bizinesi ziizo ez'ebitanda bodaboda baabo nabagamba omuntu webweru togulanga bodaboda nti bizinesi waliwo bizinesi zolina okwesonyiwa kasita olinye ebbaati nogamba nti eyo sigikola. Kati bodaboda ereeta omutwalo gumugumu. Kati zino bizinesi tuzirekera abantu bali Uganda naye omuntu bw'obeera ebweru n'onyumiza muno nti nze nina bodaboda 5 nazigula zindeetera ssente juba n'atandika okukubira amasimu nti owaaye eno baagitutte eno yabuze eno yakoze eki ojja okukyankala n'omutwe. Kati omuntu webweru olina okubeera mu bintu nga biri somehow fixed nga mataka ngaago nagula kaploti kange nenkaleka eyo nakateeka mannya gange nagula akayumba nina emizigo gyange nzijjamu ssente nina apartments zange nzijjamu ssente. Ebyo omuntu byolina okubeera nga mwoli naye bino nti oli bweru musimanyi nina bodaboda 5 zikola ssente emirimu temulina kubeera nga mugikola. So nabagamba buli katuwa ketukola laba biki bye bakola. Kati nobonga nti baguddewo bizinesi kati ngaabo abatunda emifaliso nti olina edduuka ly'emifaliso kuba eyo nyangu yakubala naye bizinesi etali nyangu yakubala togikola nga toli Uganda toli ku ground. Babeera bagenda gikutamisa ogambe nti eyo bizinesi nagita naye nga because toli ku ground. Kati bw'otabeera ku ground nga tomonitoringa bizinesi yo kitegeeza eyo bizinesi ogenda gyetamwa. Tuli mu Ntinda nebakwatirako vidiyo nali eno nga bazimba obuduuka obwo mbulaba babuyingidde. Kati oyinza okwesanga akaduuka kamu oba edduuka limu liri mu 2.5 bama miliyoni 2.5 bwe mulaba obwo kuba kali mu kifo ekirungi. Ploti si yenene nnyo naye yagula ploti nga
eri mu kifo ekirungi nti buli kintu kyateekawo kibeera kijja kukola ne kasitoma abajja okupangisa aba amanyi nti agenda kubeera ng'akola. Corporate si yenene nyaga amaduuka ago kuba amaduuka mapya ago newako boutique butunzi b'engoye bali awo ebirasi nabirako tunasemberawo tujja kulaba naye kati eyo koona plot ebeera etunda nnyo. Plot yonna eri mu koona bw'obeera nayo manya oyina gold. Kyova olaba nga abagagga abamu kati nga Drake Lubega mu tawuni ebizimbe ebyo byonna biri mu koona. We koona oba okuba enguudo zonna ezikwatagana ku koona eryo ali wana agula ku kizimbe ekyo n'ali ku sayidi eri ku kkubo era agula ku kizimbe kyekimu. So Ntinda bweti bweri. Somehow more organized okusinga eri gye tuvudde.